Ekibiina kya DP kitandise ku nteekateeka z'okugenda mu bantu okubawuliriza era n'okubannyonnyola ku nsonga z'endagaano eyakolebwa wakati waabwe n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Enteekateeka eno etandikibwako ku ggandalo lya ssabbiiti eno era nga bakutandikira mu bitundu by'e Mbarara. Omulamwa gwa kuwuliriza ng'abakulembeze b'oku ntikko tulina okuwuliriza bannaffe betukulembera nabo kye batugamba. Ekyokubiri tusobole okubannyonnyola. Nkowoola banna DP, temutya kunnyonnyola abantu. Omuntu yenna waakwogerera amafuukuule tonyiiga. Omuntu yenna yeetaaga kunnyonnyolwa. Wonnyonnyola omuntu ajja kutegeera. We mwawukana mu birowoozo tewali nsonga, naye oba omunnyonnyodde. Kubanga mu byobufuzi bya Uganda kati mulimu provocation. Omuntu akeera ku makya n'akusuulako ogugambo, n'akwogera n'agamba nti ono baamuguze, simanyi ono beka. Ebyo byonna aboogezi babeerawo. Ssenkagala w'ekibiina kya DP Norbert Mao okwogera bw'ati asinze mu nsisinkano gy'abaddemu ne bannamawulire ku kirebe kya DP mu Kampala era alaze nti baagala kuzzaamu bantu maanyi okwekkiririzaamu nti basobola okuwangula nga bali mu kibiina kya DP era nti ne mu kulonda okujja okwa 2026 baakukwetabamu. Kolagana wakati w'ekibiina kya DP ne NRM bu DP yavunda. Bino byonna biraga nti osobola okuwangula ku tikiti ya DP. Nkowoola banna DP muveemu okutya, kubanga ekibiina kyaffe kirina emirandira emigumu. Embuyaga zisobola okujja naye ng'ekibiina tujja kusigalawo. Ekibiina kyaffe ekya DP kigazi, ffenna tukijjaamu. Ekibiina kyaffe ekya DP tuleme kukifuula bulangiti. Ekibiina kyaffe ttundubaale nnene. Wabula ate ku nsonga z'okwegatta alambisa ensonga eziwerako z'alowooza nti teziteekeddwa kulekebwa mabega oba nti ziteekeddwa okuteekebwako essira omuli ebitundu binnansangwa nga Buganda, Amambuka n'ebirala okulowooza ku nsonga zaabyo n'ebintu ebirala. Mu mbeera y'emu obutataba ba byakwerinda mu bukulembeze oba okuba nga bava mu kitundu kimu n'ensonga endala. Amagye galina kukola mulimo ki? Okuzimba eggwanga. Waliwo ensonga y'obwenkanya, kubanga abantu balaba nga omuntu akutte obuyinza asooka kuyonsa abaana abava mu kitundu kye. Waliwo ensonga ya identity, obusosoze mu madiini ne mu mawanga. Waliwo ensonga ya transition. Waliwo ensonga y'okulonda mu mazima n'obwenkanya, kubanga Abannayuganda kati bagenda baggwamu essuubi. Mao era alaze nga bwe batandise ebikujjuko bya DP okuweza emyaka 7 ng'eri mu kisaawe ky'ebyobufuzi era nga olukiiko oluteesiteesi lwakulemberwamu Kennedy Mutenyo. Ebikujjuko bino byakufundikirwa mu mwezi ogw'Ekkumi omwaka ogujja ogwa 2024 era nga wakubeerawo empaka eziwerako awamu n'okutangaaza ku nsonga za DP nga bwe ziyimiridde era nawa gye zaava. Ow'emyaka 7 abeera senior citizen. N'olwekyo mutuggyeko akajanja, tetuli ku level z'obubiina buno obutannaba na kuweza myaka 5 obukyalwala ssenyiga n'endwadde endala ezitta abaana abali mu sizoni ya kwashako, ebintu ng'ebyo. Eyo ffe twavaawo, naye kimpisa bubi nnyo okulaba nga banna DP ekibiina kyabwe tebakiwa kitiibwa. Ekibiina kyaffe bannange temukiteeka ku levo y'abakulembeze. Mao si ye nannyini kibiina, kino ekibiina kirina baakitandika. Mao Khalifa musika waabo abaatandika ekibiina. Kye nasikira si kyange,
kikuuma n'obuvumu kubanga waliwo abalindiridde okukisikira. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.